Bantu bangi be mulaba batambula naye ng'ate mwana wattu beebase. Story ya Bujingo eno yankutteko nnyo. Naye njagala abafumbo tuggyemu ekyokuyiga n'abapulaninga okubuvaamu. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera in love n'okubeera excited. Muwala ayagala okuta omusajja oyo ogende n'omusajja omulala gwe wafunye. Okakasa oli mu mukwano oba olina just excitement. Musajja gwe ayagala okusuulawo mukyala we olw'okuba afunye kapeti. Okakasa oli mu mukwano oba just excitement. Njagala tusooke tukkiriziganye nti ekituufu kiri nti Bujingo amiisinga abaana be. Era bangi mwagambye nti Bujingo tomanyiiyo wali baana bo. Bujingo ewali abaana b'amanyiiyo ne wali mukyala w'amanyiiyo. Naye olw'okuba yazuukuse atunudde mu butambi bwonna bw'akoledde mu tulo ye kennyini ne yeeswala. Nga kizibu nnyo okuddayo. Abakyala bw'obeeranga n'omusajja atayenda tokyenyumirizaamu oyo excitement ejja mmutwala kubanga musajja ng'ayenda ng'akyamanya ewaka ng'akyamanya abaana n'ebyetaago byabwe oyo ojja kusobola okumutereeza oba ajja kusobola okwetereeza yekka. Naye ono gw'olowooza nti tayenda olunaku lw'agenda okulyako ebweru oyinza obutaddamu kumufuna. Olw'okuba Bujingo teyali mu mukwano nga just excitement ye yamuwugula. Yayogera bingi ebitoogerwa bali mu mukwano kubanga omusajja ne bw'aba aganzizza omukyala omulala ekitiibwa kyawaka kisigalawo. N'ebinaanyiza abaana be baazadde abyewala kubanga omukwano gutuula mu mutima tegutuula mu mutwe. Kyokka ng'ate yo excitement etuula mu mutwe tetuula mu mutima. Bujingo yali tayendangako. Kyova olaba ne lwe yayenda mukazi gwe yafuna era ati si yayinza okukuvumya Teddy kubanga yalaba bipya. Bino ebipya bye yalaba byamutamiizanga omwenge ne yeebaka. Ne yeerabira abaana be, ne yeerabira mukyala we n'ekitiibwa kyabwe n'akyerabira. Naye ebiseera ebisinga kizibu nnyo okumanya obuzito bw'omuntu gw'olina nga tonnagezaako walala. Bujingo oluvannyuma lw'ebbanga atadde ku minzaani bakyala be ababiri ani yali amwagalira ddala. Teddy yali tayagala titles ze, yali tayagala ssente ze, yali tayagala connections ze. Ono yali ayagala title ye kubeera mukyala pastor, kubeera mukyala mugagga, kubeera ng'amuwerekerako mu State House gy'atalootangako. Imagine okuva mu kasino nga kakati osobola okugendako mu State House. Kati oluvannyuma lwa Bujingo okuzuukuka ebintu bino abitunuddemu n'obwegendereza n'amanya nti omuntu omutuufu gwe yasuula ye yali Golodi n'adduka n'ekicupuli. Naye anoonya wantandikira wallahi wamubuze kubanga ebyagwawo wakati awo ng'ali mu tulo tomooni. Obufumbo bwa Bujingo oba ssaga ya Bujingo tugikozese ng'omuggo mu kateebe. Excitement tetuwugula nga tulowooza tuli mu mukwano. Excitement tetutwala nga tulowooza tuli mu mukwano. Time egenda kutuuka okitegeere nti wafiirwa Golodi, nti wafiirwa omukyala yali akutegeera, wafiirwa omukyala yali akumanyi n'endaaye eyo gye yali akuwadde. Wakati nga Bujingo amiisinga abaana be, wakati nga Bujingo amiisinga mukyala we, gwe omusajja ayagala okusuulawo mukyala we okakasa tomumiisinge n'abaana baakuzaalidde. Nabwe kityo munsobi za bannaffe tufuniremu ebyokuyiga.
Nsuubiza abannaffe tufuniremu ekyokumanya. Mu kaseera kano Bujinga ayinza okubeera too late okutereeza ensobi ze kubanga ensobi ze z'akoze azikoledde wakati mu tulo. Omuntu atunula oba omuntu ategeera asobola okukola ensobi ng'omuntu naye sibeerako mu kubanga aba ategeera nga buli kyakola akikolera munno mu senseezi ze. Naye buli lw'olikola ekintu nga weebase oyinza okutuuka okuzuukuka ng'ebiraka by'oyuzizza tebitundika. Nti kantawaanya. Nabwe kityo twewale nnyo ettamiiro ly'omukwano. Twewale nnyo excitement. Era kubeera n'omusajja atayenda tokyebalizanga Katonda. Ayinza okugenda olumu lwaligenda kubanga agenda kugenda ne excitement olw'okuba yali talabanga ku naatukkiriziganye. Bujinga oyo alabika teyayendako mu bufumbo. Kyova olaba lwe yakikola omulundi gumu yagendera ddala ate n'okukasuka n'akasukira ddala amaze okutuuka gy'agenze. Kubanga yaliko influence ey'omuntu atamwagala era atafana ku kitiibwa kye. Kubanze nandirowoozezza si kyakwesiima oba si kabonero akalaga omupya gw'ofunye ng'ovuma maama w'abaana bo. Akyala abategeevu akukubiriza n'okukubiriza olowooze ku baana bo n'omukyala gwe waleka eri. Kubanga bw'onaabayisa obulungi ogenda kuba omuwadde assurance nti ne bwe mulyawukana naye ogenda kumuyisa bulungi. Kakati zino engajja bezeetundira mu kasino zezo z'osanga nga kimusanyusa omusajja okuyita mukazi munno w'ekikulukuto, omusajja obutawa baanaye buyambi naye kimusanyusa era nga kimukolera. Twewale excitement nga tugiconfusinze n'okubeera in love. Mu nsobi za Bujingo abasajja njagala muyigiremu nnyo, era mu nsobi za Susan Makula nammwe abakyala njagala muyigiremu nnyo. Omusajja ono gw'okutte n'omulemesa okulaba abaana be ajja kutuuka ekiseera azuukuke addeyo abaana be addeyo wa mukyala we singa omukisa gulibeera gukyaliwo. Naye kyannaku oba kya buswavu tekiyinza okubeera nga mu kiseera kino it's too late to go back oba okutereeza ebyo ebyasoba. Kubanga noono gwe waleka emabega n'omulangira tewalekawo kiteenyeenya tujja kumusangawo wonna wonna akola ki weyagalira, tewalekawo kiteenyeenya. Obusungu bw'abaana ab'obuwala kuba baali bakuze abakula baavuma mukyala munnaabwe tebajja mutunuulyanga maama waabwe wabula bajja mutunuulyanga mukyala munnaabwe kubanga abakyala bonna mu ggwanga ku olwo baanyiga ate olwo bano beyajja mu ndaaya biyinza obutatereezeka. Biyinza obutatereezeka. Excitement tekukozesa ebintu ng'olowooza obikola lwa love. Okwebaka ng'otambula tulina okwewala okumira obuweka obwebasa kyokka ate ng'otambula. Susan kaali kaweka akeebasa omuntu kyokka ate ng'atambula n'akoleramu ensobi ennyingi ennyo eziyinza okuba mu kiseera kino ziyinza obutasobola kulongooseka. Abasajja Geoffrey ayina oluyimba munne yakwagalira mu bwavu tomukyawanga omuwanga n'ekitiibwa kuba yakwagala ng'olina empale emu. Ono Susan Nkwenge eyasekera ayengezza. Oli omukyala Teddy ye yali omukyala omufumba. Mbeera Teddy
n'aliddidde bugingo. Kubanga ate kati yayize nnyo era kizibu nnyo okuddamu okukola ensobi ze ezimu. Naye kiyinza okubeera ekizibu okuddira omuntu eyakwambula, okuddira omuntu eyakuweebuula, kubanga obwerabise kyali badde kya buntu, okubasuulawo kyali badde kya buntu, naye okwambula mukyala wo nga tomwambulidde mu kisenge naye ng'omwambulidde mu public. Olaba omukazi ne bw'omwambula nga waliwo abasajja 2-3 kiyinza ne bw'aba omu kiyinza okumubeerera ekizibu okukusonyiwa, naye gwe wamwambulira nsi yonna olw'ettamiiro ly'excitement, olw'otulo otwava mu excitement. Naye tewaliyo nsobi nnene etalongooseka naddala ng'okyali mulamu, afudde y'ateenenya. Sigala nga weenenya kubanga weetonda. Don't beat around the bush. Fukamira ku maviivi go weetondere mukyala wo.